tulina His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga bwebukeredde enkyaleero omukulembeze w'eggwanga yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alabiseeko mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu era nga kano kakulemberwa omukyala Mariam Wangadya era nga pulezidenti w'eggwanga lino eyalondebwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwaleero agasimbaganye n'omukyalo ono. Ndowooza pulezidenti omulaba awerekeddwako Kanso Katana n'abakulembeze abalala ba National Platform okugenda ew'omukyala Mariam Wangadya amubuulire ensonga era nga pulezidenti olwaleero awithdrawinze omusango gwe yali ateeka mu kakiiko kano ak'okuba nti gavumenti ya Mwami Tebukabulwa Yoseri yamugaana okuddamu okukola concerts ze wano Uganda. Pulezidenti agambye which is okukebanga n'akakiiko k'ebyokulonda kamulemeseza ddala okuba nga kamuwulira okubaako kye kakola ne kagenda ku bigendererwa bya Museveni byali mukola nga mu bumenyi bw'amateeka. Pulezidenti omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era bw'atyo bw'atuuse. Ndowooza pulezidenti omulaba oyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu. Otuziba tubabwanga tulw'enzooli. President ali ne balooya be era nga oyo gw'olabaawo ye His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Basinkanye omukyala Wangadya abeeko by'abagamba lwaki yalemererwa okuwuliriza bannayuganda n'agendera ku bikolwa bya Tebukabulwa. Kankwembeera nga bw'eri ga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate agasimbaganya n'omukyala Mariam Wangadya. Madam Chair and the Commission, we filed this complaint on the 7th of December 2018 after the security, and we are appearing before this commission this morning. More than 5 years later, Madam Chair, we are. Madam Chair, the 28th of what is left of the Constitution of the Republic of Uganda provides for the right to a fair hearing. It provides for a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal. It is more than 5 years ago, Madam Chair, and as all of us know, justice delayed, justice denied. Madam Chairperson and members, this commission, which is empowered by the Constitution to protect constitutional rights, is instead the one violating those rights. I mean, Madam Chair, fairness, how can a complaint? Excuse me, if that is the personal statement you are making, which is an attack on the commission, you are free to withdraw your complaint. I will not allow you to deny rights, to emasculate, and to demean and to disrespect this commission. If that is the personal statement you are making, you are not going any further. Madam Chair, with you this are attitude, represented. You have to speak through your lawyers. But If you want to withdraw, speak, Madam I will Chair, not you did not allow tell you me to what to say. accuse this commission of violating human rights. Madam You will Chair, not speak any further about you that. yourself, Madam Chair, I will came ask out you to and leave. mocked the victims leave of this. the missing people, and I'm with this hereby attitude, Madam directing Chair, you to leave. and I hereby withdraw my complaint to this commission because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence. I'm directing you. Where is Yes, security? Madam Chair. It Please is alright, ask but the at least security. it is before the world. I'm Madam Chair. directing you to leave. Yeah, it's alright, most alright. I will Security, leave this come and commission. take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. And it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a Can test you evict to this decide man? whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I want you to go on record telling you this. Thank you. I'm not putting and I'm not allowing you to deny breakers. The word heard you, Madam Chair. The complaint is dismissed. Withdrawn, not dismissed.
No, please. Can't express my rights in the Uganda Human Rights Commission. It's not, no, Maybe entrance. Maybe an entrance. kizibu okufulira amafenero Council, you have to yes. Yeah. No. Just 5 minutes. 5 minutes. Yeah. So, a second response. We go. yeah. So, ladies and gentlemen, this morning, we have withdrawn our complaint from the Uganda Human Rights Commission because it's clearly biased. It is lacking the independence and impartiality to handle this case. I filed this case on 17th December 2018. More than 5 years, they've not been giving me a chance to a hearing. And when I was given chance to a hearing, she couldn't allow me make a personal statement. That shows that she's biased and she's not willing to defend human rights, but she is only working to entrench General Museveni and to do anything that will preserve General Museveni's rule, even if it means empowering and protecting gross human rights violations. So for that reason, we have withdrawn our complaint from this commission because this commission is clearly lacking the impartiality and lacking the independence. What is the message you wanted to Uganda? What is the case that you've withdrawn for someone? We filed a case on December 17th over the violation of my rights, my right to earn a living, cancelling more than 20 of my shows, but they went ahead to cancel even many more after we filed the complaint. The complaint has never been heard. They've never given us a hearing. We complained about the enforced disappearances, but Madam Wangadia herself came out and said that the people whose families, whose spouses were demanding for are non-existent. She said they are Chiwan, And today when I was making a personal statement, she blocked me, she stopped it, clearly showing that she's biased. So for that reason and many other reasons, no option but to withdraw our complaint from our office because she cannot be an independent, she cannot be an impartial arbiter in this matter. Olwaleero okwemulugunya kwaffe kwe twaleeta mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka egisukka mu 5 ogw'e12/2018 olwaleero okwemulugunya kwaffe tukujeeyo musango gwaffe tukujeeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kalina kyekubira. Madamu Wangadia yanga yakulira akakiiko ako avuddeyo ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga boola n'okunyomola n'okuduulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekalina okubayamba. Avuddeyo ebiseera bingi ng'ayogera mukama we ng'alaga alina sayidi naye ng'ovudde ne ku ekyo amateeka gaffe article eya 28 mu constitution eragira amakooti gonna n'obukiiko bonna buyina okumulungulula obutakwatagana okuwuliza okwamangu ddala atuuka obwenkanya eri abantu bonna abalina okwemulugunya. Naye nze bukyanga emyaka gigenda mu 6 gisukka mu 5 tebampa mukisa kweyogerako ate lwe bampadde omukisa mulabye engeri gyeyisiza. So olw'ebyo n'ebirala bingi nnyo musango gwaffe tugugiye kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu si kakiiko ka ddembe ly'obuntu wabula kana akakiiko kennyini ate ke kakozesebwa okulinyirira eddembe ly'obuntu. Twagadde tubaanike eri ensi yonna emanye nti kakiiko kekwesebwekwesi mu kulwanirira ddembe ly'abuntu naye tekalwanirira ddembe ly'abuntu kanyigiriza ddembe ly'abuntu nga kakulemberwa omukyalo oyo Mariam Wangadia. Mwebale nnyo mwebale ddala.
ekiwandiiko ekirimu ensonga zonna ekiwandiiko ekirimu ensonga zino omusango ogujjayo kubanga ensonga zibeereddwa ensonga tuzigyeyo kubanga tugambye nti omusango gwajja nga tumaze emyaka kumpi 6 nga teguwulira tugamba nti kooti ewulira ensonga z'enkendeeyo yandibadde ekolako sipiidiko singa ne kooti za bulijjo naye ate waliwo era nga bonalaba mu kiwandiiko ebikolwa ebirala ebibi ennyo ebibaddewo ogyeko n'okuyimiriza ebyo abantu bakyabuze abantu battiddwa abantu bafumirizibwa abantu bakwatibwa buli lunaku akakiiko kasirise oba kalinga akayibalina kyekubiira n'olwekyo klanti waffe abadde alowooza era nga naffe tukirowooza tayinza kufuna bwenkanya mu kakiiko kano ebbanga limaze n'ebbanga obubanga olwali okuwulira buwulizi emyaka 5 sinansala naye okuwulira buwulizi tulowooza nti okuba kuvoola ddembe lyabo. If you can give the English version and Give us that. So basically, you have heard from the horse's mouth. Our client has withdrawn the complaint that he filed with the Uganda Human Rights Commission more than 5 years ago on account, one, that the commission lacks impartiality and fairness to entertain this matter and deliver justice based on the track record of the chairperson of the commission and the comments that she has been making in public regarding violation of human rights. As such, our client lost confidence in the commission and he has withdrawn the complaint. Number 2 is that the complaint has taken more than 5 years for it to be fixed for the hearing. And like he has clearly mentioned, justice is delayed, is justice denied. As such, any point of going ahead with prosecuting with the complaint, the fair commission that clearly lacks fairness and the ability to deliver justice. We shall continue with other channels. Yes. Other local channels. It doesn't end with you, Charles. And it's not about the right that It's okay, it's okay. But it is okay, you got Kolesa madalena. Yeah, better. Bwatyo President ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bwetyo olunaku lwaleero badde bawuliriza omusango ogwali ku ttaka ennaku z'Ebesigye gwe basooseeko. Besigye awo omusango gw'okumusibiranga ewaka buli kakiika mu kalula ka 2016. Besigye oluvuddewo bw'atyo President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayingirawo ne keesi ya 2018. So y'embeera eyo nange ebyokwerinda byo wabweru biri so tight era nga security police wamu n'aba counter terrorism beba
What His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano ku Buganda Road, ali ku Buganda Road ku kakiiko k'eddembe ly'omuntu abadde azeekuuliza ensonga ze ez'okumugaana okukola omulimu gw'ekivulu. Emyaka 5 egiweddewo baamugaana okukola kuvulo, tebamuyitanga bwe bamuyise Wangadya tamukkiriza kwogera kigambo n'ekimu. Ensonga lwaki agambye nti ye nga ye omukulembeze omusango guno aguggyeeyo. Omusango guno agambye aguggyeeyo nga ye omusango guno aguggyeeyo okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba omusango aguggyeeyo. Wangadya agamba agugobye naye nga agenze kyogera nga President omusango abadde amaze okuwithdrawinga. Aga nti akakiiko kano si ka bwenkanya era tekayina busobozi. Era bwetyo bwebadde nga Pulezidenti w'eggwanga omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayingidde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, wabula omulamuzi Mariam Wangadya nga ye mumulabye waakoze waasibuusa empisa n'agaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubaako kyayogera. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebintu byonna ebikolebwa bigenda ku likodi, era byonna bye bakola bano nga balowooza nti bakolera ku ntole za Mwami Tebo, wabula byonna biri ku likodi era ensi ebatunulira, ensi ebalaba. Twongera obajjukiza nti bino bye bakola olw'omuntu omu okumusibira mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Twongera obbategeeza nti byonna bajja tuuka one day one time babyejjuse.